emiggo omuggo ogubalagala amasasi ebyo tubirekere abalabe abagenda okuzinda Uganda. Abalabe abaagala okuva obaludda wasimanyi gye baagala kuva abagenda okujja wano abatubakuba ennyo amasasi abava wano abatulumba naye abatuuze tubaleme bakuba bintu ebyo masasi miggo biki. Namugambye bamuleetere wano akazindaalo nga ndowooza bambadde mulaba ku mitimbagano nga yeeberese ku motoka waggulu oluusi n'omukka gunyookaanga nti oba akasana n'agamba nti ati omusana talya bwami. Kale kyavudde ayogerera wali n'abalala bonna muto wange Honorable Muwanga Kivumbi muto wange. Bwe tubadde mu bintu bino eby'obwakabaka okumala emyaka n'emyaka era talina bwanneegaana. Several leader of opposition, abakulu mu kibiina, bamemba ba parliament, nammwe mwenna abali wano nsanyuse nnyo okubalaba. Oli Nabagabe muwala wange, muwala wange bannamba mbu bwe mbyogereye Kasanda bakwatibwa obujja naye muwala wange tunamwegaana. Mbaniriza nnyo wano ku butaka bwaffe ffenna, wano bwe butaka bwaffe ffenna. Era kirungi nti ow'embogo abakulembedde Honorable Kyagulanyi twamanyigana dda. Tumulabye kati namumanya nga tannaba nagenda mu byabufuzi ng'akola mirimu gye gyakuyimba era nga tutera nnyo okunyumya. Era yanyiizaako omulundi gumu era ne nkimugamba teyampita ku mbaga ng'awasa Babi. Nemugamba nze minisita wo tutambudde ffe n'emyaka gino n'oli ewasa omukazi omubalagavu obwenkanidde awo wantya buti ntinyinza omukutwalako. Kirungi ate ono kituufu kyabagambye ono mukoddomi wange mukyala wange wa Mbogo era yakola ekikolwa ndowooza yeerabidde. Mukyala wange bwe yafiirwa maama ono yatambula n'ajja ekawuku mu budde okumuziika naye abadde takijjukira takyogeddeeko naye wajja n'okuziikirako. Kale ne tusanyuka nnyo. Naawe mukoddomi wange nsanyusa okukulaba, nammwe abatali bakoddomi bange nsanyusa okubalaba. Bulange eringa Lutikko Lubaga oba Namirembe w'omuzikiti gw'Ekibuli. Buli muntu agenda Lubaga mu mbeera ze bw'aba gy'asabira awatali kufa ku ndowooza ye y'ebyobufuzi oba eggwanga lye. Okuva ku mulembe gwa Kintu okutuusa kati olulyo luno olumaamidde Obuganda olukulirwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi lwakatufugira emyaka gigenda mu 9. Era buli munnabyafaayo akimanyi nti Buganda gwe musingi okwazimbirwa ensi eno Uganda. N'olwekyo ekitebe ky'Obwakabaka kyaniriza bonna abassa ekitiibwa mu nnono zaffe wamu n'omutwe gwaffe Ssaabasajja Kabaka. Sebo weewale kugamba nti muli bawulize naye gwe mbadde nkumanya ebbanga lyonna. Naye weewaawo kaakati olina obuvunaanyizibwa okutwala Uganda yonna. Naye ate akalulu kanoonya si kakufuga Uganda. Naye bw'oba omuntu yenna bw'aba ow'okufuga Uganda alina kusooka kutegeera bya kitundu gye bamuzaala. Obote ayindooza yasooka kutegeera by'erango. Pulezidenti Museveni ndooza naye yategeera ebyankole, naawe olina okutegeera ebya Buganda. Kubanga gye bakuzaala bwe bamala okukutegeera bino ebirala ogattako bugasi. Awo nno kikulu bw'ojja wano era n'abalala batukyalidde
nga mmwe bwe mukoze ne batutegeeza enteekateeka ze balina. Aba-NRM bajja oba mwabalaba, aba CP nabo bajja, Conservative Party Mwami Mabirizi yajja ne Mwami Ken Lukyamuz n'abantu abalala. Baganda bamwe aba DF nabo baali wano Matasi Mpuuga ne banne n'abalala bakyajja. Nze mbabuulira nti oba oli mu langi mmyufu, oba oli mu ya kiragala oba ya kyenvu, oba otaddeko entalabuusi, oba oyambadde sappule nga mwannyinaze Florence Namayanja, oli wa ddembe olugi luggule bw'oba omanyi nti mu Buganda Kabaka ye kitaffe. Awo nno temutyanga kujja wano ne mwegazaanya. Nze Kabaka yaŋŋamba abantu bonna bonna baanirize. Mbeebaza okutambula n'ebbendera eya Uganda. Bannayuganda baagalana nnyo. Wayinza okubaayo abantu nga tebandyagadde bannayuganda baagalane, naye nze si kyendaba. Nze ntambudde Uganda ne ngimalako. Buli gye ŋŋenza abantu banyaniriza bulungi nga bamanyi nti ndi Katikkiro ate ow'e Buganda. Lwe nasooka okugenda mu Ankole ekyamazima n'ekibuga nakiggala ekyambala, nabadde Mbale lulina liggulu. Bannayuganda baagalana. Kati ffe abakulembeze tukuze omwoyo gw'Obwasseruganda, kubanga ebiruma ow'eggulu byebiruma ow'e byebiruma ow'e byebiruma owa Buganda bw'ogenda okubyetegereza. N'olwekyo kirungi nga mmwe abakulembeze abaluubirira okufuga Uganda okutambula n'ebendera yaffe. Ekintu ekyo nze nkyagala nnyo. Bwe mwajja wano, omukulu ono yajja wano ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Ekkumi mu mwaka 2022, era byali biseera bya kalulu awo nga tutandika 2021. Ne mugamba nti twagala bannabyabufuzi abateeka omumma bwe kituuka ku ssemasonga za Buganda 5. Buli munnabyabufuzi atukyalira tumutegeeza ensonga za Buganda ssemasonga 5. Akati ndowooza kaweefube ow'okunoonya akalulu wamukolako mu Buganda naye tonnaba kumalayo Buganda. Naye bw'obuuza Omuganda owa bulijjo akutegeeza nti Buganda erina ebyayo era esaana ebyayo bigibeeremu 5. Abakuze bamanye ekigambo ebyaffe. Simanyi oba ono ssentebe w'empigi Ssejjemba ekigambo ebyaffe akimanyi. Y'omu ku bato be tulina wano. Naye musajja mugezi ayinza okukimanya obulungi. Ebyaffe, ekigambo ebyaffe kitegeeza emiramwa egikuumira Buganda awamu ng'eggwanga, wamu n'ennono, obuwangwa n'ebyobusika byayo. Ebyaffe tekikoma ku ssente. Onalebo Ssennyonyi z'ayogeddeko. Oyinza n'okugaa nti ssente kye kitono, kubanga obuwangwa n'ennono n'ebyafaayo byaffe n'ebyobusika bye bitufuula kye tuli. Nga bw'ogenda e Karamojja nga nabo balina ebyabwe bibakuza. Mukwano gwange mu Karamojja yagenda ewaabwe afunye lupiiya n'agamba taata we nti taata, kaakati njagala kukuzimbira ennyumba. Zino ennyumba ze mumanyi bisenge 3 eza bulijjo olusi tuzita bbangalo bwezityo. Yali asula mu zino manyata ng'alinawo ente nga 160 bwezityo. Kitaawe n'amugamba nti wafunye ssente, kale naakuddamu enkya kati nkoye katugende twebake. Bwe bwakya ku makya baali banywa amata, n'amugamba nga bw'olina ssente njagala onfunireyo ente tugira tulindako ennyumba. Naye ng'ente alina nga 160. Nono teyali mubi, ng'agulira kitaawe ente 100 nga bazigatta ku zino z'abadde nazo ng'akomawo e Kampala.
awayita emyezi ng'esatu era nga addayo ewange. Taata nga bwe wafuna ente ze wali oyagala nafisaawo ku ssente, mbadde njagala nkuzimbira ennyumba. Namugamba ekibi kyo gwe bino eby'ennyumba obiŋŋamba nkooye nga njagala kwebaka. Tunaabiteesako ku makya. Ku makya yamugamba nti wandinyongedde ente naye ng'olwo ali mu nte 400. Era oyo mwana wange yaŋŋamba ssente ezo yagenda n'azigulamu puloti eyo, yagula amayumba mu kibuga mu Moroto. Nkijjeeyo okubalaga abantu bwe bakuza bye bakkiririzaamu. Era ebyaffe wano mu Buganda binnyonnyolwa ensonga zaffe Ssemasonga 5. Esooka okukuuma okutaasa n'okunyweza Namulondo. Mwabeeni UP temwagala kunyweza Namulondo, bate mukubye mu ngalo. Muno mulimu ensonga ezikwata ku Ssaabasajja, ezikwata ku bika, ezikwata ku baami nga ffe, ezikwata ku buwangwa n'enno. N'eyokubiri okugabana obuyinza mu nkola eya federo. Kino kitegeeza nti Buganda, Bunyoro, Acholi n'ebitundu ebirala birekerwa ebbeetu okukola ku byobulamu, ebyenjigiriza, ebyobutonde bw'ensi, eby'ennono za bitundu ebyo. Ate gavumenti eya wakati neekola ku birala ng'ebyamagye n'ensonga z'ebweru. Ey'okusatu okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda. Okubeera mu Uganda ey'awamu tekituggyako nsalo za Bwakabaka. Ate ettaka kkulu nnyo, anti ne Kabaka ye Ssaabataka. Akulira ekika ky'Embogo bamuttako nti Omutaka n'Owoomutima n'ebika ebirala. Ssemasonga ey'okuna kwe kukola obutaweera, abantu bawone obwavu, abavubuka babe n'emirimu, tutumbule ebyobulamu, ebyenjigiriza, tutumbule ebitone nga Nubian Lee. Nubian Lee aliwa Nubian Lee yali asoma busawo. Olumu ne mubuuza wati okubaga abantu, ojjukira nga oz'okuyimbira Kabaka mu 2015 nga tokyabijjukira. Ne mugamba Ssaabasajja ono yatya okubaaga abantu n'asalawo okuyimba. Ne Ssemasonga esembayo obumu. Omuganda wa NUP atuule n'owa NRM banywe kaawa, kyetwagala. Omusiraamu atuule n'Omukristo balye enkoko. Omulaalo n'Omunubbi bajje Mmengo. Nubbi yali nti bakuzaala eyo oli muki oli Munubbi. Munubbi ajje Mmengo yeegazaanye. Obumu ezo ze Ssemasonga 5 ze mbasaba mukwate butiribiri. Era mumalirire okuzirwanirira, abantu bajja kubaagala nga mukikoze. Era Ssemasonga 5 ezo ze zijjayo amakulu g'ekigambo ebyaffe. Era munnabyabufuzi anaazitambulirako mu bwesimbu y'anaawangula omutima gwa Buganda. Ndaba abali mu NUP abasinga muli bavubuka. Era kirungi okwettanira obukulembeze. Naye abavubuka abanaatujuna basaana okwewaayo okuyiga. Kuba bw'oba olina emyaka 29 n'osanga omusajja ow'emyaka 5, w'emyaka 6 alina ebintu bingi by'alabye ku by'otannaba kulaba. Weeweeyo okubiyiga. Kuba bwe tuba abato wabawo bingi bye tutamanyi. Ekyokulabirako, abavubuka bangi aboogera ekibali ku mutima, ekibali ku mmeeme. Naye okyogera otya? Omuganda agamba nti emmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno kyatalyerabira. Ako timukeerabiranga nti nakabagamba nga muzze wano. Era mumpulira nga nkubiriza abavubuka bye boogera ku mitimbagano babyogere n'obuvunaanyizibwa. Oyinza okwogera ekigambo leero ne kikufiiriza obukulu mu myaka 10 oba myaka 20 okuva kati. Oyina emyaka 25 oyogedde ekigambo ekitajja. Myaka 45 awo oba obedde otuuse okutwala ebintu nga bakijjayo bwe pala.
ng'oguluba nakyo. Omuntu bw'akola ensobi kimugambe naye tomuvuma kufaanana zzike. Kimugambe nga tomuvumye kufaanana zzike. Osobola okwogera ensobi y'omuntu nga toyogedde ku nnyina, nga toyogedde ku mukyala we oba omwana we. Kati nganze abasinga obukulu mu abatombi bawadde. Mwe munaamanya oba mubitwala oba timubitwala. Ate mujjukire, oli bwakuwaga nga weetwala omutimbagano, enkya ajja kugamba naye naawe wasussaako. Anti Omuganda agamba nti akusigula mu malinnya bw'ogaakuyita kadduwannema. Mukonyanze Oluganda obadde olumanyi, engero obadde ozimanyi. Antunuulidde atulugero alinga atanuuliranga egomba tumumanyi engero. Twagala abavubuka bano tulage okuva buto nti babuvunaanyizibwa, kijja kutuyamba ng'eggwanga kubanga tukyabalinamu essuubi ddene nnyo. Kamalirize naye nno naamaliriza, naye kankowole gavumenti okulaba nti emiggo, omuggo ogubalagala, amasasi, ebyo tubirekere abalabe abagenda okuzinda Uganda. Abalabe abaagala okuva obaludda wasimanyi gye baagala kuva abagenda okujja wano, abantu bakube nnyo amasasi abava wano abatulumba. Naye abatuuze tubaleme bakuba bintu ebyo, masasi, miggo, biki. Ate tubeera nabo. Kati gwokubya emiggo ayagala alagewa, anaagenda kubeera Sudaani oba Somalia. Ate kizibu okuba abantu obukadde 45 emiggo bonna n'ogibabunya. Nsaba abakwasa amateeka bakikole mu bwesimbu awatali kyekubiira. Ffenna tugoberere amateeka. Kanjogereyo ku Luzungu, waliwo DJ Walewale ama neongee Kiswahili. Twogereye ku Lungereza lutonotono, waliwo wano bangi bano abaagala Olungereza kabule batumba.